Abakkolinso Essuula 9. Tekinneetaagisa kubawandiikira olw'ebirabo ebikuŋŋaanyizibwa okuyamba abantu ba Katonda ab'omu Buyudaaya. Mmanyi nti muli beetegefu okuyamba, era kindeetera okwenyumiriza eri ab'omu Makedoniya nga mbagamba bo nti ab'omu Akaya beetegefu okuviira ddala mu mwaka ogwayita. Era obumalirivu bwammwe bukubirizza bangi mu bo, naye mmwe mbatumidde ab'oluganda okwenyumiriza kwaffe ku lwammwe kuleme kuba kwa bwereere, wabula mube beetegefu nga bwe nagamba. Si kulwa nga abamu ku b'omu Makedoniya bajja nange ne tusanga nga temuli beetegefu, ffe ne bwe siyogere ku kuswala okwammwe ne tufa ensonyi olw'okubeesigira obwereere. Kyenvudde ndowooza nti kituufu okubatumira ab'oluganda bansooka okujja gye muli bateeketeeke ekirabo ekyo kye mwasuubiza kisangiwe nga kitegekeddwa lwa kweyagalira so si lwa kuwalirizibwa. Mujjukire nti oyo asiga ng'akekkereza ensigo alikungula bitono, kyokka oyo asiga ennyingi alikungula bingi. Kale buli omu akole nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaakola ntya wadde olw'okuwalirizibwa. Katonda ayagala oyo agaba nga musanyufu, era Katonda ayinza okubawa ebyo ebisinga ku bye mwetaaga, mulyoke mube na bingi bulijjo, era mugabe bingi olwa buli mulimu omulungi, nga bwe kyawandiikibwa nti, yagaba nnyo ng'agabira abaavu, obutuukirivu bwe bwa mirembe gyonna. Era Katonda awa omusizi ensigo n'amuwa emmere ey'okulya, anayazanga ensigo zammwe ne mweyongera okugaba. Anaabagaggawazanga mu byonna ne mugaba nnyo, abantu balyoke beebazenga Katonda olw'ebyo bye tukoze. Okukola omulimu guno tekukoma ku kuyamba bantu ba Katonda kyokka, naye era kwongera okuleetera abantu okwebaza ennyo Katonda. Ekyo kye mukola kikakasa okukkiriza kwammwe, era kireetera abantu okuwa Katonda ekitiibwa, si lwa kukkiriza amawulire amalungi kyokka, wabula era mugagondera, ne mubawa ku byammwe, era ne muwa n'abalala bonna. N'engeri gye babasabiramu eri Katonda eraga nga bwe babaagala ennyo, kubanga Katonda yabakwatirwa mmwe ekisa ekitasangekasangeka. Katonda yeebazibwe olw'ekirabo ky'ekyo ekitanyumizika.